wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aboluganda mwenna abali ku mukutu guno ogwa SK Muslim Da'wa bannange muli mutyeyo nkimanyi nti abeebunayira abokumpi n'abaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala enteekateeka yagikola katuli ku tuyita global village. Aboluganda abalungi mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala gaffe g'abasiraamu n'obwesigwa n'obuntu bulamu n'obugumiikiriza. Olunaku olwajjo twatambulidde ddala ne tutuuka ku nsonga egamba nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaseera ke kaali kaggwako mu nsi kye tuyita okufa. Ekitundu ekyo nno kyabadde kya 17. Kaakati tugenda ku kitundu ekya 18 tutunuulire okufa kwa Nabbi kwali kutya sallallahu alaihi wasallama. Naye bw'owuliramu ebigambo ebikuzitooweredde kale yunguka buyungusi maziga tokaaba wabula kulukusa mpola mpola. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bannange nabalaze ti mu mwaka ogw'omusanvu yagendako e Khaybara ng'agenza okuttunka n'Abayudaaya. Naye bw'amala okuwangula olutalo olwo aba atambula nga ali ne banne abalala babiri, omu Abubakar Siddiq n'omulala Bishiri mutabani wa Ma'ruru. Kaakati basanga omukyalo Omuyahudi bwe bamusanga nga yabateeze dda kuba lwali lukwe lw'Abayahudi nga basazeewo ne bagamba nti twagala tulaba omusajja ono ddala nabbi oba kabaka, nga bo bakimanyi nti bw'abeera nabbi obutwa tebusobola kumutta ate bw'abeera kabaka bumuttirawo. Kaakati kyebava bagamba omukyala ayitibwa Zainabu yali mukyala wa Sulamu mutabani wa Mishkam. Yakwata ennyama nabbi gye yali asinga okwagala agende ku kkubo w'anaayita atandika okukalirira. Bw'atyo omukyala yabakulemberayo n'atandika okukalirira ennyama liba teriri busa nga nabbi ne banne ababiri Abubakar Siddiq ne Bishiri mutabani wa Ma'ruru nga batuuse. Nabbi bw'alengera omukyala ng'akalirira ennyama yagamba banne nti abange tugende omukyala oyo atuwe ku nnyama. Bw'atyo yabakulembera ne bagenda. Bwe baatuukawo wali n'ayogera bulungi nnyo ng'amaze okubuuza omukyala ate nga n'omukyala yali abamanyi. N'agamba nti Zainabu oli otya? Nti gyendi naye nno mannange mbadde nkusaba otuwe ku nnyama tulyeko. Omukyala n'agamba nti kakubye nga tekuli kinyeebwa. Yakwata bukwasi nnyama kuba nabbi gye yali ayagala yali agimanyi, ennyama y'ekisambi, abalala bagamba ey'entumbwe naye ekisolo oba kiba n'entumbwe kansubire nti baba bagamba kisambi. Kakati n'akwata ennyama n'adda eri emmanju ng'obutwa ye yazze nabwo. Kakati bw'asalaasala ennyama agireetere kasowaani nga eri mu bufi obutonotono n'ateekamu kalyo kawulire. Bwe butwa bw'abuteekamu n'abaleetera. Ono Bishiri mutabani wa Ma'ruru enjala yali emuluma ye olwateekawo ennyama nga yasimbula ng'alya nga n'okumiraamira. Kakati Abubakari ye ng'atunulira nabbi bw'ati alaba oba anaatoola. Nabbi n'alwawo sallallahu alaihi wasallama. N'Abubakari n'agasijja gitoola ng'ono tannagitoola. Kakati nabbi bwe yakwata n'Abubakari n'akwata. Bombi ne basoma bisimillah. Bwe baasoma Abubakari n'alinda nabbi aleete ku mumwa sallallahu alaihi wasallam. Bwe yaleeta ku mumwa n'alumako. Bwe yaluma n'awanda. Naye bwe yawanda n'Abubakari kye yali alumye naye n'akiwanda. Wabula ennyama eno nabbi gye yali akutte ekifi ekyo ne kimugamba nti owange toyongera kundyako nnimu obutwa. Ng'ekifi kye kyogera ye n'ategeera. Bw'amala okutegeera n'awa omukyala ennyama ye n'amubuuza ekibuuzo nti owange Zainabu kale wulira amannya. N'agamba nti Zainabu nti lwaki otuwadde obutwa? Zainabu n'amuddiramu ddala bulungi ng'era enteekateeka y'Abayahudi bwe yali. N'amugamba nti aradina twayagadde in kunta malika bw'obeera ng'oli kabaka nastarehu minka tukuwone. Kitegeeza nti baali bagenderedde kumutta. Wa in kunta nabiya naye bw'onooba ng'oli nabbi basi obutwa tebusobola kutuusaako mutawaana. Omukyala n'agamba nti era kati ntegedde oli nabbi. Kigambibwa enjogera ziri bbiri
nti nabbi yali ateekateeka okukola revenge yagikomyawo kasita ate omukyala yasiramuka. Naye ate enjogera endala egamba nti bwe baatambula ne bavaawo nga bagenda, Bishiri n'atandika okukwata oli eyali anaamira, n'atandika okukwata ku lubuto n'akutama n'asesema, bagenda okumaliriza ng'afudde. Nabbi n'alyoka addayo sallallahu alaihi wasallam n'alagira omukyala bamutte. Wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya mu Qur'ani y'ekitiibwa n'agamba nti kutiba alaykumul qisasu fil qatla, bannange mbalaliseeko okubeera nga muwolera eggwanga mu kutta. Kigambibwa nti eyo aya ye yavaako nabbi okulagira omukyalo oyo ne bamutta. Kakati Bishiri ye n'afa. Abaali batambula abasatu ne wasigalawo omu, ne basigala babiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atambula ne munne ne bagenda yogayoga Madiina, ne batwala amawulire ag'okufa kwa Bishiri. Ogwo nno omwaka gwa 7 nga guli ku nkomerero. Kati olw'okuba nabbi yali obutwa obwo, ekiseera kyatuuka ng'amaze okuva mu hijjatul widaa'i, hijja eyali ey'okusiibula gye yakola emu bweti. Olwakomawo bw'ati yatandika okubeera ng'akozesa ebigambo ebirala mu swala, naddala ku sujuudu, ng'asinziira ku ssuula eyamukkako ennamba gye ngenda okusomeramu, ate ng'ogimanyi bulungi gw'onoogiwa erinnya. Essuula eyo etandika bw'eta billahi minash shaitaani rajim. Agamba nti idha jaa nasrullahi wal fath, n'okuvunula ngenda kuvunula. Idha jaa nasrullahi wal fath. Allah agamba nti bw'onoomala okulaba ekigambo ekiri jaa ogamba nti kujja, naye nedda. Idha jaa nasrullahi wal fath, obuwanguzi obuva eri Allah n'okununula Makka bwe binaabanga bimaze okulabibwako, waraaita nnasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaja, n'olaba n'abantu nga beekuluumulula bayingira bangi mu ddiini ya Allah nga bajjira mu bibinja. Kakati gwe nabbi tegeera, fasabbih bihamdi rabbik, tandika okusabbaha era otahammade omulezi wo Allah. Wastaghfiru, era omusaba okusonyiwa, innahu kana tawwaba, olw'okubanga ye enkola ye eyeenenya gwasaasira. Kakati nabbi bwaddayo e Madiina yatandika wansi wali nga tuvuunamye. Mu kiseera ekyo baali bakyasoma dhikiri eri egamba subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naye nabbi n'akyusa n'agamba muwala we Fatima n'abooluganda ab'okumpi, kati tuteekewo kino, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Era otera okuwulira abantu abaleeta dhikiri efaanana bw'eto, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, kubanga Allah eri yali amugambye nti fasabbih ya subhana bihamdi rabbika wa bihamdika, subhanaka allahumma wa bihamdik, subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, ay Allah nsonyiwa. Kyova olaba oli agamba nti subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, kuba yali amugambye nti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yatandika okulambula, yagenda n'alambula abasiraamu abaziikibwa mu lutalo lw'e Uhud n'abatolera ku salaamu. Bwe yakomawo n'agenda mu limbo ey'e Madiina, nayo n'atoola salaamu, ng'embeera ze zonna ziraga nti waliwo ekipya ekijja. Kakati awo wennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nnaku 8, kuba bwe yava mu hijja yali asigazaayo ennaku 8 afe. Kakati ate awo wennyini we waayingirawo obulwadde ne bumuluma. Obulwadde bwe bwamuluma n'alagira Abubakari ajja asaaze, n'Abubakari kaabula kata aleme kusaaza. Naye nabbi n'akanguukira mukyala Aisha muwala wa Abubakari nti ŋŋambye genda ogambe kitaawe yaba asaaza abasiraamu. Aisha yali agaanye, taata wange wa mutima mulebevu ajja kuba asaaza abasiraamu akaabe nti nkugambye oyo gw'oba oteekayo. Okutuusa nabbi lwe yamugamba ekigambo ekizito, n'amugamba nti Aisha gwe oyagala kubeera nga baganda ba Yusufu. Baakola ki?
bamukolera olukwe ne bamusuula mu kinnya. Nze ngamba ntya kitaawo wandibadde owulira kitiibwa yaba asaaza ate gw'ogamba taata tasaaza. Aisha n'agenda n'agamba kitaawe, Abubakari yasaaza abasiraamu okumala esswala 17 ng'atandika n'esswala eya Aisha. Kati gwe naawe balamu olabe 17 eggwerako wa. Awo we yaggwerako nabbi akomawo oluvannyuma lw'obulwadde okumulumira ennaku eziwerako, naye yajja ayavula. Yajja bamusitudde Ali ibn Abi Talibi ne Fadil mutabani wa Abbas, ne bamusitula nga takyasobola na kusimba bulungi, naye bwe bamuleeta yasanga Abubakari asaaza. Kaakati najja n'atuula ku mukono gwa Abubakari ogwa kkono. Abooluganda tweketegerezeewaawo, gwe senga obeera imaamu, omugoberezi yenna bw'ajja alina kudda ku mukono gwo ogwa ddyo. Kyokka ye nabbi bwe yajja sallallahu alaihi wasallam yadda ku mukono gwa Abubakari ogwa kkono. Abubakari n'ategeera nti ebyokusaaza ebibye bikomyawo, kati nabbi agenda okukulembera esswala. Abubakari ne yeesika n'adda emabega, ne yeegatta ku b'emabega. Kaakati nabbi n'akulembera esswala nga Abubakari yatuusa eddoboozi olw'okuba nabbi yali agonze. Kaakati nno kyova olaba abantu abamu boogera ne bagamba nti Abubakari yasaazaako ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye si kituufu, teyamusaaza. Wabula waliwo eyamusaaza, yaani Abdurrahman ibn Awfi. Lumu baali bagenze mu lutalo, bagenda okukeera ku makya nga tebalina mazzi. Abasiraamu ne bafuna wuzu, nabbi agenda okuzuukuka ng'amazzi tewali, naye bwe bagenda okuganoonya nabbi n'alwayo. Abasiraamu ne balaba nga enjuba eyagala kuvaayo, ne bagaa nti ate tujja kumulinda tusaale, kuba esswala si yakulinda muntu ng'ekuyitako. Kaakati eyagenda mu maaso okusaaza ye Abdurrahman ibn Awfi radiyallahu anhu, naye aba asaaza. Nabbi n'alabika ku laka ey'okubiri esembayo, n'ajja n'abeegattako. Abasiraamu kaabula kati esswala yaabwe bafuukira ekikemo, kuba baali tebalabanga ku nabbi ng'abalimu eno nga naye ma'amumu, baasinganga kumulaba nga ye imaamu. Naye bwe yajja ne gwe yali n'analooza yafuna n'ensisi. Naye nabbi yajjanga eraka ey'okubiri yeeriko ng'ate bamaze n'okuva, eraka ey'okubiri nga yeeriko nga naye tebannaba kugenda ku rukoo. Kaakati ne bakutama bonna, ne nabbi n'akutama, ne baddayo ku itidaalu ne bakikola, ne bavuunama. Kaakati ne batuula ng'eraka ey'okubiri ewedde. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bano bwe baasaza salaamu n'asituka, abasiraamu esswala ne bafuukira kikemo, buli omu yakyuka atunuleko ku nabbi mu maaso, kubanga kigambibwa nti bangi nnyo abaali batya okutunulira nabbi enkaliriza bw'ati, baali bamutya nga tebasobola mumutunuulira nkaliriza bwe bati, naye baafuna omukisa, bonna abasiraamu bakyuka ne bamutunuulira. Nabbi n'amaliriza esswala ne kiggwa. Kaakati nabbi n'ayogera bw'ati sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti bannange tye munnammwe ono wa mukisa nnyo, olwayogera ku Abdurrahman ibn Awf. N'agamba nti teri nabbi yenna Allah gwe yatuma okuggyako nga yasaazibwako ku musajja omulongoofu mu umma ye. Ne bakizuula nti Abdurrahman musajja mulongoofu, naye Abubakari teyasobola kusaaza ku nabbi. Ekyo kye bakunyumiza si kituufu. Eyamusaaza ye Abdurrahman ibn Awfi radiyallahu anhu. Kakati nabbi bw'amala okubeera nti akulembedde esswala, olwamaliriza n'ayogerako eri abasiraamu n'abagamba nti bannange obulwadde bunnumidde ebbanga, naye mbalaamira okubeera nga mutya Allah, n'okusaala ennyo esswala n'abibalaamira ez'ettaano. Bwe yamaliriza n'amalawo akabanga katono, kyava ayingira mu kisenge. Bwe yaddayo mu kisenge obulwadde ne bunyiikira. Abubakari ajja n'agamba nti Abubakari ajja n'asaba nabbi olukusa, oluvannyuma lw'okuba nti yawuliza ebifa mu kisenge nti alimu akangubanguba. Nabbi n'amugamba nti kale genda. Kakati Abubakari n'agenda mu maka ge ga Sanahi. Bwe yatuuka eyo gye yasula, naye baamunonayo bunoonyi ku makya nga bamugamba kuba teyasaalira eno subuhi. Naye bano abasala ne nabbi subuhi, nabbi yajja bw'ati n'abikkula kateni bw'ati, n'abalaba nga basaala, ne baagala imaamu n'ayagala okudda emabega, n'agamba nti n'abakolera sayini bw'eti baasi. Kakati ye n'addayo era esswala eyo yagisaalira mu kisenge. Bw'amala okusaala n'abeerawo nga bimusobedde,
yensonga lwaki jjo nakugambye nti yayita muwala we Fatima namuga nti wange Fatima nti taatawo olwaliro tajja kuluzibya. Fatima nawulira ennaku era kigambibwa nti yakaaba, naye ku mulundi ogwokubiri addamu n'amuyita n'amugamba nti ate Fatima kankubuulire mu bantu bange bonna gw'ojja okunzirira okufa. Fatima n'aseka. Aisha yamubuuza awasoose tewasese wakaabye ate owookubiri lwaki osese? Fatima n'amugamba siyinza kwogera byama bya taata, naye bwe yafa Fatima yanyumiza Aisha. N'amugamba nti maama nno tebyali binene nnyo, wabula kyali nti taata kuŋŋamba nti olwaliro taluzibya n'okuŋŋamba ye ekirala nti nze nja okusooka omwegattako wekyavaawo. Aisha n'atereera kuba omuntu oluusi banno bayinza okwogera nga bali babiri n'ovuunula n'oga nti baba badde bangeya, naddala ng'omwana obadde siggwa omuzaala ayinza okwogera ne kitaawe omukyala n'ava mu mbeera. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama obulwadde bwasula bumuluma ku lunaku kiro ekikeesa olw'ebbalaza. Bingi nnyo ebyaliwo awo, ne Jibuliiru yamukyalirako n'amutegeeza nti owange Mukama wo akugambye tisalawo ekimu ku bibiri, okkulekawo obeerewo olubeerera nga nejja n'ojja gifuna n'okutwala osisinkane Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alonda kyakusisinkana Allah. Naye gwe wandironze eki nga Allah akugambye nti okkulekawo obeerewo nga nejja n'ojja kugifuna naye obeerewo olubeerera? Nze nandisabye ekyokubeerawo olubeerera kuba nejja namwe eri nja kugifuna. Naye ye Rasulu sallallahu alaihi wasallama yasalawo abeere ng'agenda okusisinkana Allah we. Jibuliiru yaddayo, naye mu kuddayo okwo embeera we yatandikira okukaluba. Aisha ayingira mu kisenge agenda okusanga nga munne embeera mbi nnyo, kyava atuula bw'ati kumpi naye n'amulerako. Baali bamanyi okwerera, naye bwe yamulera bw'ati n'atuula naye. Waliwo abakyala abalala babiri, Hafsa ne Sauda, bajja ne bajja okubuuza ku Nabbi, basanga embeera mbi nnyo nga ne Aisha abagamba nti abange busooke mumuleke. Kati Aisha agenda okutunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'alina ebigambo by'ayogera naye nga tasobola Aisha biwulira, naye ng'alaba agira ati. Wabula bwe waayita akaseera Nabbi yalinga alinda Aisha aleeta okutu, era Aisha olwatuusa okutuukwe bw'ati ayagala kuwulira Nabbi by'ayogera, Nabbi n'asumulula sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bw'asumulula yagamba nti ma'a alladhina, ng'addidde omukono gwe ogwali guli wano ne yeekakaba n'agugolola n'agamba nti ng'asonze mu kasolya k'ennyumba yaabwe, n'agamba nti ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim, nkusaba ayi Allah ongatte mu abo eyo gyendaga be wagabira ebyengera. Wassiddiqiina, n'ab'amazima, washuhadaa'i, n'abajulizi, wassalihiina, n'abo abalongoofu. Naye yagamba nti Allahumma agfirli emirundi esatu, n'agamba warhamni era onsaasire emirundi esatu, wa alhiqni birrafiqi al-a'la era onsinkanyire mukwano gwange oweewala. Yali ategeeza Allah, kyeyava asembyayo ng'agamba nti Allahu arrafiqu al-a'la, Allahumma arrafiqu al-a'la, Allahumma arrafiqu al-a'la, ayi Allah gwe mukwano gwange owa waggulu. Aisha agamba nti yagenda okulaba nga bba omutwe gukka bwe guti nga n'omukono guggwa, yamanya nti kaakati ono embeera ekyuse. Abaaliwo awo waaliwo Umaru ibnu al-Khattabi ng'ali kumpi, ng'ate waliwo n'omusajja omulala bamuyita Mughira mutabani wa Shu'ba nga ne Aisha waali. Kaakati abo abasatu byabatabukako: Mughira mutabani wa Shu'ba, Aliyu ibnu Abi Talibi ne Aisha mukyala wa Nabbi. Bano ababiri bakkiriziganya ya Umaru ne Aisha okubeera nti Nabbi tannaba kufa. Kyokka ono Mughira mutabani wa Shu'ba abagamba nti abange mujje musembere. Umaru najja n'ayita ne Aisha n'abagamba nti enfa y'abaana ba Abdul Muttalib nze ngimanyi era ono afudde. Awo Umaru we yakwatira ekitala n'agamba nti bwe nzirayo okuwulira afuguma nti Nabbi afudde ajja kummendegera. Musajja wattu Mughira mutabani wa Shu'ba n'asirika okutuusa lwe baalaba nga embeera ebasobedde, ne batumya Abubakari. Abubakari bamusanga wuwe ng'ali mu gganda lwe, yali tayagala na kujja ng'enkutu agyozezza, naye yawalirizibwa okukwata enkutu nga mbisi n'agyambala n'ajja. Bwe yatuuka wano bonna yabayitako buyisi
n'agenda mu kisenge kya nabbi ekyekitiibwa. Olwatuuka wali n'amunywegera, okunywegera kuba kwa wano, ate n'abeera nga yamunywegera ne ku ttama eryeno n'eryeno. Bw'amala ebyo bikola, Abubakari n'ayogera bw'ati, n'agamba nti ya Rasulallah, wange omubaka wa Allah, okufa Allah kwe yakuwandiikako kumaze okutuuka, teri kufa kulala. Kakati kyava akwata essuuka n'amubikka. Baabakyala ng'olwo batandise obbayita bonna bazze, kubanga nabbi yagenda okufa yalekawo bannamwandu 10. Bannamwandu kitegeeza abaali bakyala be, era abo abakyala 10 line up yaabwe yeeno. Mukyala asooka ye Sauda binti Zam'a, owokubiri yali Aishatu binti Abi Bakari, owokusatu yali Hafsa binti Umara, owokuna yali Hindu binti Abi Umayya oba Salama, owokutaano yali Zainab binti Jahshi, owomukaaga yali Joweriya binti al-Harithi, owomusanvu Safiya binti Huyayi, owomunaana yali Ramla binti Abi Sufyani, owomwenda yali Maimuna binti al-Harithi, n'ow'ekkumi yali omukyala yali mukyala gwe bayita Mariyatu al-Qibtiyya al-Misriya binti Shamuun, omuwala nabbi gwe baamuwa okuva e Misiri. Abo nno be baatuula mu kisenge ekyo ne bakwata ku ttama bwe bati ng'ebigambo bibasobedde. Abubakari Siddiq afuluma, bw'amala okufuluma agenda okutuuka wali nga Umaru yakuttedde ekitala ali mu muzikiti ayimiridde nakyo, nga buli ajja amugamba tuula, togeza n'ofuguma nti nabbi afudde. Okumanya omukwano kikulu nnyo. Umaru ibn al-Khattab yayogera ebigambo nga nabbi afudde, n'agamba nti ono tannaba kufa, ffe tuteekwa okusooka okufa yalyoka afe. N'agamba nti nabbi asobola okufa nga abannanfuusi bakyayinaayina. N'ekyokusatu n'agamba tikamba tegeeze nabbi ono agenzeeko eyo kwogera ne mukama we akomawo. Musa ye nga yagenda n'akikola, n'agenda n'ayogera ne Allah n'akomawo, noono ajja kudda. Kati Abubakari asanga omusajja alina mentality bwetyo, yamugamba bwe nti ijilisi ya Umaru n'agaana emirundi gyonna 3. Ekyaddako ye Abubakari kumuvaako, n'agenda n'alinnya ekituuti n'ayogera ebigambo bino. Agamba Abubakari n'agamba nti ayyuha nnaasu, abange mmwe bantu mmwe, inni kad wulitu. Yasooka kutendereza Allah n'amusuuta, n'amutendereza n'amusuuta, n'agamba nti wabaad, n'oluvannyuma n'agamba nti ayyuha nnaasu, abange bantu mmwe abakuŋŋaanye mu muzikiti, inni kad wulitu alaikum, nze nnondeddwa okubakulembeza, walastu bi khairikum, naye mumanye nti nze si nze mbasinga obulungi. Bwe munaabanga mweyisiza nga bwe mbagambye, bwe munaaba mukoze ebyembagambye okukola mubikole, naye nga mumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yalagidde bikolebwe. Ate bye naabaŋŋaanye era Allah yabyo okuba ng'agambye nti kino temukola. Kaakati layini eyo n'etereera. Kaakati Abubakari Siddiq radiyallahu anhu agamba abasiraamu nti bannange, omunafu mummwe nze wange abeera w'amaanyi singa oli agezaako okukwata ebintu byamulyaza amaanyi. Ate era n'ow'amaanyi aba munafu nnyo gye ndi, bw'abanga alumba ebintu by'omunafu abimuggyeko, nange nja mulwanyisa mbimuggyeko. Kyeyava agamba nti asidiku amaana. Bannange mukitegeere nti bw'obeera ow'amazima gabeera gakuba akalango nti oyo omusajja alimu n'obwesigwa. Walkadhibu khiyana, n'okulimba buba bukumpanya, n'ebirala bingi n'abyogera. Basi kaakati abasiraamu ne bamuwuliriza, aba akyali awo nga ye Abubakari yennyini atudde ne Banu Hashim, ate nga Abubakari ali n'abasiraamu abalala, ng'ate Ali ibn Abi Talib ne taata wa nabbi omuto ayitibwa Ibn Abbas n'abalala nga batudde baagala ekintu bakivuga eky'obwannabbi bakitwale mu famire yaabwe mu b'e Makka. N'ab'e Makka n'ab'e Madina nabo ne batuula, ba Answari nabo ne batuula nga baagala ekintu kidde waabwe. Allah n'agenda amenyawo eggoye. Abubakari aba ali awo, musajja omu najja n'amugamba nti Abubakari oli wano, naye
abasajja ab'e Madiina wano bali wali bagenda kulonda mukulembeze. Abubakari yayangwirawo mangu n'agenda. Bw'atuuka eri atuuka ku kasenge n'akonkona, abange mugguleewo. Ne balwawo okuggulawo. Kyeyava kukozesa ebigambo ebikambwe n'agamba nti kemuggulawo, kenzigulawo mujja kundaba. Kakati abaali munda ne batya. Naye omusajja omu yayanguwa mangu n'agamba Abubakari, naye Abubakari nawulira omubaka ng'agamba sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti man badaa bil kalaami, oli atuuka mu banne n'atandika na kwogera kabula salaami nga tasoose kutoola salaamu, fala tujibuuhu, temumuddamu hatta yabdaa bisalaami, okutuusa lwalabuka n'addamu n'atoola salaamu. Kakati Abubakari awo we tubadde, Abubakari abalumbye, naye omusajja omu yasituka mangu n'ajja wali Abubakari n'amugamba nti kakati ekibaleese ki nga ffe tugenda kwerondera mukulembeze? Olwo nno gwe bagenda okulonda ye Saadi, baali bamuyita, omanyi ba Saadi baali babiri. Waliwo Saadi akulira aba Ausi ne Saadi yali akubembera aba Khaziraji. Kakati waliwo Saadi mutabani wa Muadh, ne wabawo ne Saadi mutabani wa Ubada. Saadi mutabani wa Muadh oyo ye yali yafadda, bamuttira mu lutalo Ghazwatu Handaq, Ghazwatul Ahzab. Kyokka Saadi omulala yali akyaliwo gwe bayita Saadi mutabani wa Ubada. Ye yali atudde wali mu kasonda aboobedde, ataddeko n'ekitambala kino kye bayita Arafat, ng'alinda bulinzi kumulinnyisa ku bukulembeze. Ekyomukisa omubi, Abubakari najja ng'ali ne Umar ibn al-Khattabi, nga kuliko ne sahaba omulala ayitibwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Bwe batuuka basi, bwe batuuka wali abasajja bano abasajja ba Answar ab'e Madiina baali bateesa kufuna mu mukulembeze. Akasajja ne kasituka ne kagamba nti ya Rasul, ya Abubakari, owanga Abubakari, minna amirun wa minkum amiru, muffe mugenda kuvaamu amiru nammwe mufune amiru. Abubakari n'agambye tebijja kukola, obusiraamu bwonna buteekwa kubeera wansi wa muntu omu. Amangu ago yagamba omuvubuka oyo n'amugamba nti asooka otuule. Omuvubuka n'atuula. Abubakari n'akwata omukono gwa Umaru n'agamba nti bannange nze mbalondedde ono. Abasajja ba Answari ne batunula Umaru nga be bamumanyiiko bingi, ne bagamba nti apaana, tetujja kukkiriza Umaru kutufuna, tebaakigula. Kati bwe bataakigula basi ye Abubakari n'agamba nti akati kye ngenda okukola kambalondereyo omulala. N'ayagala abalondere Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, naye ne bamugaana. Kati ku nkomerero oli omusajja yennyini yali apapye, kyeyava asituka n'agenda awali Abubakari n'amubaya. Okubaya kwe kuba mu kibatu. Bw'amala okukola ekyo, Allah n'akozesa obuyinza, bali bonna ba Answari abaali baganye ne basituka ne bakuba omukono gwa Abubakari okukkakkana nga entegeeragana erabiseeyo. Kati entegeeragana ye yali bagiyita, bazaawulamu emirundi ebiri. Waliwo bayatul khassa ne bayatul aam. Bayatul khassa ye yali eyawulidde nga bali eri ne ba Ansar, naye bayatul aami yo bagikolera mu muzikiti gw'e Madiina. Abubakari ne munne beekwata ku mukono nabali ne babeegattako bagenda okutuuka wano, ng'ate Aliyu ibnu Abi Talib ne mukyala wa Nabbi Fatima, muwala wa Nabbi Fatima, ne mukyala wa Nabbi Aisha n'abakyala abalala bakuŋŋaanidde wa Nabbi bagamba nti abange, ne taata wa Nabbi omutwe Abbas nabo bagamba nti abange, ekintu kyaffe tulabe gwe tuteekako, oba Abbasi oba Ali. Naye era tekyasoboka. Abubakari yali akomyewo, ye yagenda ku kituuti ng'akoowola abantu nga bajja, ng'atandika kwogera bigambo ebyasembayo ebyali eby'amakulu ennyo okumaliriza ng'omulimu agukoze. Kakati mmwe abali ku mukutu guno mubadde balabi balungi, era nja kubasaba tukomaawo tubeere ng'omulundi ogujja tutunuulira Nabbi bwe yafa yazingibwa baani, baamusaalira batya, oteekeko okumuziika, ye baani abakkayo.
bwe yamala okuzikibwa obukulembeze buno obulala bwajja buyingira butya Abubakari, Uthmani, Umaru ne Ali. Olwo olugendo lwe tusigaza tujja kututambula biidhinillahi subhanahu wataala. Saba Allah subhanahu wataala akolere abali ku mukutu guno enteekateeka ennungi. Naye byobeera ku mukutu guno nyumirwa nga bw'onyumirwa okubiraba, naye ate bannaffe mubayambangako, kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Bwe munaakwatira awamu tuyinza okutuuka eyo mu maaso nga naffe abasiraamu tetuwunyikamu, lwakuba nti abasiraamu ekintu tugenda oba tukitandika butandisi, naye tubadde twekumidde nnyo emabega, ebintu byonna tubisobola okubikola. Naye ate abeesobola okuvaayo babikole mu beebazi. Enneebaza ey'okubeera nti alhamdulillahi rabbil alamin ekyo kigambo, naye ate mubadduukirire n'okubadduukirira mu mbeera y'okubeera nti omukutu ogwo gulongooka. Nsaba Allah subhanahu wataala ffenna atuwe emmaali era atuwe n'omutima oguwaayoko mu kkubo lye. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah atugabirire okumutya akkirize emirimu gyaffe era tutuuse mu maaso ge nga tuli mu abo abasiimiddwa. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.